ngenda okudda ewaka nga nzigalidde musajja kugalira ati nga sifuddeeyo kati bwe yamala ate nange nentambula nenzira ewange kubanga buli omu abadde alina ewuwe mukikola muti buli omu abadde alina omusajja akugalira ebweru ewuwe nga ngendayo nanzigalira ebweru because si muntu wa tabeerabeerawo nenika byonna anyway biruma yagamba nika nekyakanika yakulumye yakigambye ati lwaki omuntu ogamba munno bw'oba manyi nakye nakugulira nenika gye nakugulira kireeti omusajja nga mukambwe nja kukola ekikyamu biki natudde by the way bakuba nti nze bwe mbeera mu bantu ndi kakazi kamanyi okwegumya naye omusajja yagambye atya nenika gye nakugulira ndajja kukola ekikyamu ajja kunkola ekikyamu leka nkuwe nja kukola ekikyamu naye nze ngenda kukwata nenika zange ze nagulya ojja zidi ojja kuzza mu kimu kyange kyolina okuva ku nika njamanya nti abantu tuli bakaamu nje buli kimu ekyange ngenda kikuggyako okuva ku nika okizza ewaka kitegedde kati nyimba mmeka zokola mu revival band nyimba 2 bimba lwana luliwo nakola bya nkukutoro ne luno bantangira mpira nzunga na muliro njogedde oluganda baranchaza bitimba ku kino kyendiko sikono mwana keko taito yako bagira batya anjagala kana ke mwajinamu obusina bulinga buno bwagundwe obwedda twist nakogerako katono nga tunyumye just tunyumenga abali kabalaza kubakati bwente we natandika ali lipazo emboja lipazo nefuuka ekizi wayo tandise gamba walai gwe tugende kakati nkwaniza ku celebrity track extra UG ogamba otyo mulungi atulaba kansulenti oli bulungi bitambula bitya bitambula bwe wabibala oba bikyaganyemukko geza akola bikenti omwaka 2024 tegukuyita mu ngalo nachali wange tamino ye mwaka 2024 baamumenya ne bamubba gwali mwaka guno nga gutandika kategeza ku 31st onosula mu nyumba wali gutandika ne bakubba ate mukuggwako tegenda naawe nkutegeeza banaffe nga sinagenda wala banaffe aba KHM consultants bakutegeeza nti essaawa zino wetwogerera beetaaga bike delivery personnels 1500 okugenda mu Dubai 1500 bano bakola delivery ovuga bu pichi interviews zigenda maaso wali KHM Mengo okulirana na Mirembe Primary School awa wansa ngokirira oyambuke eri wagulu ku munaku awo KHM wesangibwawo enamba zisimu zora wansawo zikubeko beetaaga ba bike delivery personnels 1200 ngwa weso wekakasa osolo genda no gakapichi esawa zino sambyako wenjogerere interviews zigenda maaso zatandise dda yangwa ogende Dubai weyolere ku musimbi weyolere ku sente okumu Uganda otujoge fe abasigale Kampala yetagala ogenda kola ki okola awo nga nvuddewo onakolwale ku set ndi ne mwana mwala Damali Kirabo kirabo kyonna kirabo eriko R kirabo kirabo lya bakiri abanyokola ndayira mazima mbagana tebatuma kirabo nabo ndoza batuma kirabo ndoza yabo ya ero yandi banga ya kirabo basinga bwe twogera ku mwana muwala ono abamu mumanyi abamu mujo mutegero nako olwaliro mujjukire nga bambi yoyo bambi nga takura Damali ogamba otya soko buze kubatulaba abatulaba mwenna mbalamusizza nnyo amanya Damali Kirabo abasinga basinga kutegerera wa ku kayimba bakayita byankukutu nayimba nga house girl wayimba party yali egamba eti Honorable Ntasa ono mwana bambya sirikeye sikyebaka kutulo ekirazu kukabwakaba eyo na revival band kati revival band okati wetogera ku revival band abasinga muyinza okujjukira omukulu omugenzi pastor yiga abizaayo revival band yali amaanyi yaleeta abayimbi bangi ab'enjawulo mwali babbena na misinga mwali bannabbi omukazi nabbi omukazi omuwulizaako
naye nga gyali bwe bulungi gwe wali muto weyayimbira era twayimba mu kibiina kye kimu naye era ninga gwe oli muto kale ebisinga bina mwabiraba ebiriwo oba ebyagenda mu maaso byagenda wa maaso ate kakati omuntu osobola buli omu aba ne life ye ate nyingirirwe omulala nti ndabe kigenda mu maaso kankubuuza kino ekibuuzo oyingira otya mu bandi ya Pastor Yiga Revival Band obwo twatandikira awo mukadde gyali asabira ku church ku church bwe bayita auditions nanga jangu oyiseyisemu n'empisayisaamu awo musumba n'atasiima kana kato bannange nedda banatusiba kana tukayimbisiza nga kato tekagenda sobola naye nali nsobola ndowoozi nali nina naye nga nkyali abakyala tebakwogera myaka gyabwe ne era nereyo sijajjo nga tokula era togimbuuza oli myaka ng'emeka oli myaka gyesalira ate nno munnange si mingi si mingi ye muntu nno ogenda nokulira awo emyaka ate nina gyendaga era sinakula nnyo lwakuba nayimba ndi muto walona gwe bagamba nze gwe muwayiriza najja mu TV nga ndi muto ate nze sitera twakulaba oli mukulu oli ku TV ate otugamba wajja oli muto ate obuto kyekikiriwa kati nga gwe wogambye mbu nayimba ndi muto ate olowooza nayimba nina emyaka 25 but nkuze ate siri muntu ate siri mukulu oyingira Revival Band osangamu baani Revival nayingira mu mpya nga bibuuza agenze nagisangamu bamugwanya nabbi bena ndowooza ne Umaruya nali nakayingira oba naye nagenda atya Umaru wanje so nayingira mu mpya eyo ate era saagigenda nnyo Hasani Nduga wamusangamu namusanga ate nno munaye we nasangira Hasani naye nakayingira Hasani nakuba omugugu oba mukama ntikula omugugu namusanga awo naye era nga tanafuuka kati nyimba mmeka wakola mu Revival Band nyimba 2 bimba lwana luliwa nakola byankukutolo ne luno bansangira mpira nzunga na muliro njogedde Oluganda baranchaza bitimba ku kino kyendiko sikono mwana keko taito yako bagira batya anjagala kana ke mwajinamu obuzina bulinga buno bwagunde obwedda ate onze nali mu P1 nange mukaba katonda wake waliwo yajja mu comment section yange ku TikTok angamba okirabo wayimba olulima njukira nali mu P3 konze kati olina emyaka emeka kati ne yaluyimba alina emeka emubuuza ye naluyimba mwaka ki gwe yali mu P3 naye nga mukazi mukulu alina abaana nga 3 oluyimba lwa 2015 oba nemubuuza mukyala gundi ekitegeeza kati olina emyaka nga 10 naawo oluyimba emyaka nga 10 myaka nga 10 kaji ekitegeeza ndowooza ninga 15 n'abaana 3 namubala ate munange oli bwotyo nga bw'oli sinagenda gwe obadde oyagala mbeerewo gwe obwana obuto obunyirivu bwe buti bwali mu Revival Band omukulu yalina akatiba akalonda ate munaye yatakalina ani yalondanga bwalondanga babiri kyali nga kibiina kyali kibiina ng'ojja n'oyimbamu olwo ani yali agikulira wayingirira bandi yali ya Musumba yagitandika naye nga atukulira yali Kayima nabbi omukazi omukulu nabbi kyagala mwogera Kayima nga Magi Kayima mukyala Magi Kayima Magi Kayima kati America kirungi ate I'm so happy for her band wakati nga muyingira mu bandi ya Pastor Yiga mukimanyi mubaamu okusomozebwa kungi abawala mujja muli bato muli envuumuulo ate baatugamba nti omukulu ne wano baali bati wewa baatugamba nti omukulu ne wano baali bati balinga bwe bagattira ennamirembe tebaawukana kati wayingira mu bandi awo nkimanyi kati bandi ekuliwo omukyala bwalaba bawala abato reception ye yali etyo kubaaniriza mu bandi kyali kitya ate mwatu yatwagala nga omukyala ye muntu yeteemanyiza obulamu bwe bwali awo nga muntu mulungi nnyo nze nganze kirabo teyampisa bubi eyampisa bulungi nnyo nga bwe mba nina kye neetaaga ngenda ne mugamba mami
nsabayo kino nakikwata nakikuwa so teyampisa bubi tolina kyewejjusa kumumiitinga sirina kyenejjusa ku magi moments gyojjukira ze mwasharingako ne pasita Yiga nga bandi ng'abaana abayimbi byojjukira ekyemujjukirako yatuulanga mu ddiiro awo n'atuyita ffenna nakunaga abaana nayiza kana akayimba nakuba yalina gita ye nakubamu n'atuyimbiramu akagadde n'agamba musibaka kajja kukola abamu ne bamwa ku magezi so teyali mubi teyali mubi era Katonda muumuze mirembe era mbadde nsala tetumwogerako ntujja mwogerako kuba kati singa teyaliwo ze nandikutegedde nze nandikutegedde nandikujjeewa tuleka nawumula mirembe musajja naye gyali musanyufu kubanga akyayogerwako banja bafudde nga tebogerwako ekikulu nnyo ekyo bambye banja bafudde nga tibasobola boogerako kati naye musanyufu waali ogamba nti omwana asobola okunzijukira ate naffe tumwenyumirizaamu yaliko omukululo yaliko omukululo kati muddayokko ku kyaki ne mukebera ku musumba Jengo sijja kulimba omanya amazima googerwa saagala kujja wano ku mpewo nimbe nti ngendayo neemukeberako nedda wakati mwe mwayimbira Jengo yali muvubuka yali muto yali muto kati kineebuuza kiri kimu gye mwajja emirandira temugenda ne mubabuuzaako oluusi ogenda n'osaba n'okola otya naye maama kyasabirayo maama kyali maamawo anti yakuleeta mu kyaki yavaayo tatera kusaba atera ogendayo like 31st yafuna kyakyawo okumpi bamuterawo kyakyawo okumpi luli tezaaliwo so kati n'agamba bannaye kansabireko wano kati mwandifunyeyo nokadde ne mugenda ne mukebera ku musumba omuto gwe baalekayo kituufu ekyo kituufu nno mwattu kusoomozebwa kikwe mwasanga wakati mu bandi ng'egenda mu maaso nga mu abaana b'obuwala nze sijja kulimba we nayimbira era nja kusigala nkugamba nti nali muto ate saasanga kusoomezebwa kwonna waayi nandigambye nti oba nasanga oba kibatu kyogera kwe nti oba kubanga bat spoon feeding nti tetwala presenter yenna tetwala producer yenna fuwa ogenda nga mu studio nokola oluyimba nkeera ogenda kweyanga lufuuse ki hit so kati mwe temwina ogwamwe gwali gwagenda mu studio ne muyimba netuyimba yali tafuna kusomozebwa kunti sijja kulimba ngemazima sijja kulimba wakati ng'omugenzi wagenda okuva mu revival band ng'omugenzi akyaliwo wamusiibula otya namugamba actually sijjukira musiibula wadduka buddusi sadduka bandi eyagwa wasituse ABS TV TV we yasituka bandi neyitaawo nga ndoza yawulira nga ayagala promotingira nyimba ezo ku TV emu ate ekitasoboka so anyway ndo kati like love yonna nagiteeka ku TV neyitaawo bwetyo so netusanga buli omu akutegage yali ekyaliko kko naye nga tekyali eri ng'abasinga bagenzi kati nga buli omu akwatalirye mwattu akasente kati olwo otandika okkayiiya wetwala mu studio wekka era nze bwe nava ewamuzeeyi soomozebwa kiko wasangawo nga wakava wamuzeeyi pasita okusomezebwa kwe nasanga tekwali era kwamaanyi because nze bwe nava wamuzeeyi awo nima like one year nengenda mu Ebonies mu Katemba nenga byokumula ebyokuyimba kasooka embireke because akazanyo nali sikamanyi akokuyimba bwaka kuyingiza mu buyingiza like okuyimba nali nkumanyi akazanyo ka promotion music nali sikamanyi ate nga ne style gye nali nyimba nga bamanager abasinga tebagitegeera okufuna manager promoting like kati ng'omuntu ayalaba nga kyosobola tebamanyi potential yo wano wenkubuuliza kino ekibuuzo kirabo omwana omunyankole ava eri ankole okuyimba oluganda olumastering otya ndage bakuzalira Kampala tebazalira Kampala wava Ankole naye
wenkulidde naye ate wakatwogera ate Lunyankole nnyo ddala naye okuyimba kuno okulaba nze kasitonterawo oluyimba tekinnema yimba ne bongamba nti kati Damali awo okyamizaamuko kayite bwoti manja kukayitayo wali oyimbyeko kulimba lw'Olunyankole lwaki omanyi Olunyankole lwo si lwangu lwakuwandiika oba weetaaga omuntu kakati saawa zino ne bonteekawo nti sooka ompandikira akayimba k'Olunyankole sikamanyi because Olunyankole kiba kyetaaga tuule kyetaaga writer omulungi akuwandikira Olunyankole naye bw'oli bwalukuwa osobola oluyimba why not sobolera ddala maanyi okay mama bwe wagenda mu bidongo teyawulira bubi bidongo biyingiramu nnyo nate sabiyingiramu nnyo wayimba ova waka ate ekiro mba mugenda okuyipafominga twasulanga oluusi bwe tuba tuvuddeyo ku church waliwo amayumba awo if it's late nga twebaka nga teyaliikirira nti mwana wange emyaka egyo agenze mu bidongo atazunga adde nadde tetwazunganga nnyo ate nga ne baba saawa zino mulimu n'abaana saawa zino nti osobola okujja kati fe tulina n'abaana nti osobola omutwala n'ayimba nga muto n'akomawo ewaka neyeebaka so it depends omwana wamukuza otya ye bw'akomawo omubulirira otya kikulu nnyo ekyo embeera y'okutambuza music ng'oli wekka omanyi bw'oba omanyidde tubadde mu bandi muze atukolera kino muze atukolera kino wakati ng'omutambuza wekka ng'ovudde mu kuyimba ng'ogenze mu katemba ate n'okomawo mu ndongo obulamu bubadde butya endongo nakajjanjikomeyo recently nga manager nga nfunye management ngamba okay kubanga kyekyali ekirooto kyange so era sijja kulema nti nze ntambuzizaako endongo era ne manager gwenina saawa zino olaba nti akola bibadde mu kakeeka tujja kulimba bibadde awo era Katonda kyankwatiddwa ekisa mwana gwe bantu nga bategerera bali bakutezeeko ku kibatu bani ngamba like mu ndongo muno muli ofunyeyo omuntu n'afutegeka ekibatu n'agamba nti nkolere kino nangamba nti nkole anedda ate by the way ntero kyogera nze sifunanga muntu ng'oyo nti nkolere oluyimba nkutega ekibatu teri nkuwa oluyimba naye nga waliwo ali akutegezeeko ekibatu ku nsonga endala nga si byaluyimba kale buli lunaku bakitega kati omusajja bw'akutuukirira ng'ayagala kutega kibatu omugamba ki saawa zino ze ntontega ekibatu sina kyenkugamba omuwa buwi anti omusajja bwajja nagamba mukyala gwo nti ng'omugamba kubanga kasaawa zino omusajja takyasaamuga tonsiruwalirako ole kugamba omuvumevume no ojja vuma minisita in a polite way olaba bwobanga wavuma baramu ng'atireerewo ye minisita mwana gwe olabo naye era ne bwofuga balewe mba sikwagadde naye ekibatu kati oli bw'ajja n'ekibatu omugoberawo otyambo kati genda tomugamba nti genda omugamba otya ennaku zino twafuna engeri gy'okukwatamu omusajja nga tomuvumye tomugobye tomugobaganye omuntu oyinza mumma otya nga tomugobye mwami gundi kibatu ekyo kiraba tekijja kusoboka mu magezi ate waliwo ne bwetundo zitala nakwogera nkubulabulizaawo nolanga tutesayide endala mu magezi nogamba nti ono nno ekibatu tekikyakusoboka ekibatu nno tekimmika kunze kisinziira naye kunze kimmika osanga omusajja nga bash ng'ekibatu atambula nakyo wano nti ye tajja kutya yadde kusemberera yadde wammooli naye nze nja kujja nakimumye dda kiki kyemumma abantu ekyo nammwe ekitagenda kuggwaawo ekyo kitagwerera tekiggwaawo nakyo kiba kyange etali mumbwa nti ejja kuggwerera tekiggwerera tekiggwaawo naye kiba kyange bantu mubawe tetujja bbawa tetujja bbawa ojja kwejjusa kyemanyi naawe oddako ewaka n'otonakonoga lwakisigaba kigabye oma mu baana bawala bugabe ebibatu bijja kuggwerera naye tekijja ojja kwesubya emikisa kyaki emikisa girimba sajja sajja balina ssente bali bulungi sajja nga nze nzize nina ssente zange naye era kano kankayisa omusajja atalina ssente totega kibatu please
oba otega kyaki kiba tukigenda kukola kiti omusajja talina sente agenda kukola atya Oba kati otega- nze kola sinade 10 njagala onsaasire busaasizi bwe zijja n'ekibatu kyange oleme kuŋŋamba nti zaayo ekibatu kyo abasajja abatalina ssente tetujja bakwatirwa kisa twaliza muli tetujja bakwatirwa kisa teri bwe buziba tujja kusanga ng'olina gw'oli naye ng'ate batugamba talina yadde n'olu n'olwataano ekibatu tekiriiko sente kati olaba oyo gwe mbandi naye nga talina lwataano enkonkona ye tekikulu mpataano eki omusajja nga tolina sente nga tokonkona totega kibatu ate byonna bikuleme ati siwa tolina sente kola bakaboni manya enkonkona ekiwato kinyweze okukonkona ntegeeza ki tokyusa ekigambo bakifunye dda it's okay kati obadde ogenda kugamba ki obadde ogenda kugamba ki buli omu kakitwale nga bwakitutse sooka oyogere ekikyo gwe obadde ogenda kugamba ki anti kati olaba oluyimba lwange olupya lugamba olugi olubandudde katonkulemu omutima wabakyata konkona eno gy'oyingira ssebo si yajjajjawo okitegeera nki gye bayingira enyumba abandudde luggi luddawa ludda munju ate atazaako awo omuntu naakubandula bw'ati otolaba okubandula kulala tolina sente obandula bubanduzi mukwano tosaba tojja kati akayimba wakayimbidde baani bagagga baavu mwenna kati ekitegeeza nti muntu bw'aba nga yeekakasa omugongo niwe atalina ssente guggwa nze si wange kubye gwanga mujje naye gwe mwana gwe omanya ekintu sente kiba kirungi n'ofuna ebyo bibiri funa sente otege ekibatu omusajja yenna funa sente otege ekibatu oyagala nnyo sente nze nkubira bakazi bannange gwanga mujje nino gwanga mujje nze mbadde nkuwadde daida sente katate sente ndabe ngo olaba omegerera abawala ku sente kati yero omegeredde just kaasa nange nze si omutima gukula kati ondowooza olaba kati ondaba nga suddiiri kireke omutima kati gukwewuuba buli wenzijira bwetyo olaba omutima gwewuuba kyokka bannange on a serious note omusajja nga tolina sente esaawa yakakati tokwana ate totega kibatu please kireke tukoye sajja nekakutigomya nga talina sente nze nabakyali bange balya ebintu ebyebbeeyi nga tebalinamu yadde bangamba wala mwagala nnyo abasajja babunye obulungi ekikulu nnyo ekyo ekivuuka kijja kyesibya olugini kikuba olwo nga lumalayo ekiwoowo ne bwe zijja n'akakadde ng'ekivuuka kiyisewo n'akawo omutima gusigala eri mukwana ajja kulya kawoowo era ekivundu nakigula kiri mu mmotoka omwo akawoowo ojja kukalya nga tolina sente akawoowo n'akalya era bwe mba nfuluma mmotoka nsooka n'ekikuba eno mbipale wansi ekiwoowo n'enkuyitako no kabaana ekivuuka nga kibunya bulungi andi mwana gwe olaba ne woba olina naye sente sina gwe nali nkwasizeyo ku kiwoowo ne woba olina sente nga wowunya bulala nga tolina kiwoowo ekyo nakyo omuntu ayinza ogenda omwavu ono bannaati omuntu nga mwavu naye ekiwoowo kigattako gwe ekiwoowo kigattako ekyomuntu oyinza omuntu osobola omuwa lwa kiwoowo sisobola eyo si gye ntambulidde naye nawe kiwoowo kikkuba omusajja ng'alina ekiwoowo kiringa nze omuwala nga ntudde wano owulira nga ekiwoowo kayitamu bwe kati naye temwekuba biri bidduumu tatuyisa bubi nnyo omuntu ogenda n'otuula naye waliwo ekivundu kyemugula kiri ekyogumu ebbiri kino kijjira mu gundi ono alinga sukule w'ensiri kivaamu amazzi mangi kikyuma mu ddakiika bbiri n'otambula waliwo bw'otuula mu takisi omuntu n'agenda n'owulira ng'oyagala kwetta nga yeekubye edduumu tokikola bano abalaba vidiyo zino bali mu takisi olimba nakyo ekizibu era situula mu takisi ekuba dduumu duumu otero akawo kaduumu kasanga mu bidduka nga ki nga takisi otuula ku booda olumu natuula ku booda otuula kwene gyetwala ababiri nti bwemala okuttika nga tena kuweza babiri temuva mu kifo enki takisi booda etukika ababiri batya nina bwe mba sikozeseza motoka nina wa booda wange gwenkubira atera okwekuba ekiwoowo kya dduumu
nze lumuna sago waddu omusajja nga tuyimidde ti mu jjaamu ng'omwana yeekubye kiri kyakiwoowo era nga bakyogera nga dduumu yekuba dduumu nga tamanyi netugenda ng'ekiwoowo kigenda kiwunya buli mulekera okwekuba dduumu mututta kati dduumu bamwawula batya ku kiwoowo nedda waliwo sina dduumu waliwo zino zispray ogyekuba omuntu agyekuba niwe kale singa bayabirese bane mututta omuntu yali akunyiddeko bubi nnyo nnyo ddala n'omutwe ne gunumera nze perfume simanyi spray zinkola bubi nnyo 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 ne perfume osooka awuleyo ebbeeyi noga nti bya bbeeyi mbyawulira ddala kakati olaba ekyo ekiwoowo kye bagula wali ekyogumwe bbiri bino bibala ku mukeeka bye biwoowo ebyo bye bagattamu amazzi ne bagatamu ebiwoowo bukwana akyekubye njawula munne akyekubye akuyitako ng'avimba ayinza n'okukuvuma ng'avimba oluvimba nenoga no singa nno omanyi kyeweekubye kati n'ekirala omanyi nze ejja kwogera nti waliwo kati nti muli ku mulimu kati olanga bwe tuli abangi wano ffenna omuntu n'akwata mu nsawo n'ajjawo ekiwo si buli omuntu ajja kuwunyirwa bulungi perfume yo perfume ennungi tebagyekuba mirundi ebiri baida omulimu abantu ng'ajja kujjayo actually perfume gireke spray muli mu bantu oluusi muli mu meeting omuntu najjayo spray ye n'agyekuba mukwana ebyo weekuba ffe abamu bituyisa bubi nnyo nnyo ddala weekuba omulundi gumu oveewo ogende akikulu beekuba enjawulo teweekuba nnyo kulaga nti smart gwe waguze kya bbeeyi ojja kujjayo edduumu yo ey'enkumi 2 tujja okukusekerera ng'oyagala tukakasa nange ate perfume ennungi mwanange n'obwomusembeera bwoti ng'owulira akaloosa kati kale katugambe tugezese bugezesa n'okyala ewa boyfriend n'osangayo zidduumu ezo ng'azeekuba kati wendi sikyakyala bwa boyfriend ngamba tugezesa bugezesa n'ensangayo bidduumu ebyo kati abakyala kati wendi wano bansookwata ka perfume akalungi muyo omuyiyiza nze nemuyiyiza bana abakyala tuyiga okuyiyiza babaffe bwebafunye bwoba olya nga kikuunyidde bubi kubanga abasajja balina entondo mwami gundi noowunye bulala n'agenda n'ayomba makyalo omuntu omugambirawo nti owunye bulala kale ne bwomugamba abantu balina ntondo naye omuzi bateeka mutosaga muno nti owunye bulala nedda nze tribe yange akikuga ate jakikubawo nga bwekiri munyankole mugamba muti ojja kujja naye nga kiweekubyo kiwunye bulala kyogere mu nyankole nti ekintu kiwayita era kinuuka kubi muno so njagenda muyiyizeyo ka perfume nze kempulira kenjagala ate akaabaami nti naye tekajja kuleekaana nnyo naye kajja kumpunyira bulungi abakyala tuyige okuyiyiza yakantu tekakujjako tekalina kyekakujjako nti ne bweba mwetadde ajja kujjukira nagamba kirabo kano ka perfume yakanteekako yakangulira ate akalemereko okwekyawa bu exo simuyeekera mulimu abayeekera mujjawo simuyeekera onayeko x nina bameka nsi bangi nnyo balinga bameka nga mukali ali omu tokikola omanyi lwaki amazima gali kufuula ow'eddembe bayibuli bwegamba nze mbala omu abalala bakale baaliwo naye si bangi tebaatuukiriza byakuba bayita ba x kati x womubuuzaako simulinako buzibu bwe mwesanga katugenda nga wano kuserena we tutudde tetwogera tetulina connection naye bwe musangawo kyekiriwo simu ate lwaki mba muwala nanze nemweggulu ne kahago kamuwa simuwa haage yaki yagikoledde wajjukanya eki ebijja mukwano anage nageraga obayita ba ancestors naye kati tunasonyiwa naye nga gyali mulamu x lwaki aba yafa anti bwe mwawukanoga ojjafa osunga azunga eki buli omu katonda balina simusabira bubi kiba kikyamu ki ekyasinga obbaawula kibatu kyali kingi nedda si kibatu disrespect obutawa muno kitiibwa okimanyi nti omusajja asobola okuteeka osobola okubeera n'omusajja n'akufuula nti gwe toli muntu nze natuuka ekisaana ne ngamba oba I'm not worth it like nga ndi awo nga mpulira nti n'omusajja oluusi okunkwana omulala nga ki in fact naye omusajja asobola okukusiraanya
nolaba nga sikuseranya nti oba kuloge. You can be with someone olanga yeyeka. Yeyeka bannange nga nakukwanyoga mwami gundi. Wali omwagala nnyo? Ya, sijalimba na mwagala. Nena tukekisate omanyi Joanna yajjako anankani. Ashosho ligenda yeyo. Joanna yayimba n'agamba. Kale. Wenakoma okwagala. Ekintu kyolina oba okivuruga. Yes, wenakoma okuchawa. Katinze wenakoma okwagala ekisoni. Wenakoma muchawa but still mutima simulina akobuzibu. Ate ne shabame wene ebirungi byomujjukirako. Tayina. Ayina ebirungi. Mbadde manyi tayina. Ayina ebirungi. Amanyi abantu abasinga abawakala ne X ebigambo ebiwerekera awo. Kajja kuva kasunga. Nze nkubuulira Basho ojja kubonaabona. Ojja kubonaabona mbagwe. Just wakabako kola love yakabyako kumaziga. Nnyo ani gwetakabi. Ne kati ndi legend. Wafuka love legend. Mama. Legend anjo muntu. Kati awo nga wali badde ko heartbreak no kaba maziga. Depression yennyini. Dayira. Chokade nga obeerayo. Ndobeerayo nga kati nga wegalira mu nyumba n'okaaba mwawo. Era nze nali siriyo muntu akola bwaki naye kati naguma ate kasita Katonda kuyamba nakuleetera omuntu mu bulamu akulaga nti you worth it oli mukazi waliwo omusajja akubeera naawe nakulaga nti muli n'olya nti toli mukazi toyina kyoli toyina makulu obanga amuyamba obanga akuyamba buyambi okwagala kati ekyo kyali kikutuuseeko kimanyi kituuseeko n'omusajja omukazi ayinza n'okwetta okitegeere naye I thank God Katonda akuleetera omuntu mu bulamu kati wafuna amalayo akuleetera omuntu mu bulamu n'akulaga nti mukyala gundi gwasinga oli mukazi mbakazi. Ate kino kindeese ku kino bannange olyoso n'ontwala nina voice note ze nawulidde simanyi omwami yagaana okuyimba olina omusajja yagaana okuyimba lwaki tabyagala lwaki awa nsonga ki awe ensonga tayagala ayingire nga sinayingira munju tayagala kusooka waka tayagala kunsooka waka bebana basajja abaganda basooka waka omanye ennyumba za mwamba kati bwe bwali mwefuna tamu zaali zitya terms and conditions yansanga nga ndi waliwo omuntu okumusanga nga ali awo nga yakitaamuko nga bwe nakugamba nti nali nayingira katemba kati ngaokuyima nga nakutaamuko ate jjukira katemba odda mangu waka bwebalaba onikya mumala mudde nga bukyali nodduka ewaka neweebaka oluusi ne mujja mwenna ne mulaba omuzannyo oba n'abeera mu audience nakutwala ewaka ne mukola mutya nemwebaka naye mukabaka nakutwala ewaka ne mukola mutya olina engeri gyokyaguye nemwebaka otulo so kati ndi awo mumatiga singa okifuniza anti awali ekinyusi kirungi nti wakutwala ewaka nga mumenya era kyeki kati byonna bigendera omwo kati kati wena yanfuniranga ebyokuyimba sibiyendiko era nemugamba naye nabita naye kati kankubuulire okuyimba kuno okulaba era kyobola tugaguba muzimu nze kati mpula nja kukola ki kuyimba era wano wentudde tudde ku magwa tanjagala nyimbe it really hurts kubanga abeera unfair kuba nze wemba nsobola okuleka n'ogenda n'olaba emipiira gyo n'okomawo 10 ogw'ekiro kati nze lwaki sikuba ndongo yange ninkomawo 10 ogw'ekiro ye yawasa mukyala tali mudongo era yayakimanyi musajja tomunenya yirwa yawasa bwe yafuna omukyala nga si mudongo yafunira wali mudongo kati era biringa ebyawedde kubanga kati nedda njagala tuguguse guno omuzannyo kati omusajja yagaana okuyimba gweoyagala okuyimba njagala okuyimba kati kyekigenda kyekyazeeko awo twabadde tukyayogeramu awo sometime back awo ngenda okudda ewaka nga nzigalidde musajja kugalira kati nga sifuddeeyo kati bwe yamala ate nange nentambula nenzira ewange kubanga buli omu abadde alina ewuwe mukikola muti buli omu abadde alina omusajja akugalira ebweru ewuwe nga ngendayo nanzigalira ebweru because si muntu wa tabeerabeerawo bwatuuka nokonkona akomawo like after
2 days 1 week bwe bityo kati naye wange nga jatera nnyo okubeera ate yapangisiriza yagipangisa yagipangisa ennyumba obeera wuwo naye nga yagisasula ayuwe wala n'ekibuga ate abeera nnyo kujja kupangisiriza we yazimba wala n'ekibuga kati wawe wakomawo ng'akuggaliddewo ewange yali takyajja ng'atabusaawo biki kati nengamba waye kamunoonyeeko nengenda ogendayo ewaka nga nanzigalira nendowooza oba alimu n'omuntu naye nga talimu na muntu eryazzeeko nangamba munange bw'oba omanyi nti nina kyenakugulira byonna nennika ntyagala oyagala kudda ki mu ndongo yakusabye buli kimu kyeyakugulira omusajja nga mukambwe nti bw'oba omanyi nti oyagala kuddamu byakuyimba buli kyenakugulira kakaba akasenya leeta mbyagala olwo ng'akugalidde yali ayogerera mu ddirisa okugalira ebweru eyali munda nemukubira essimu yalimu kuba emmotoka ye eba eriwerawo ng'oba ogiraba naga atajja kukugulira naga asijja giggulawo mpozi ng'oyingira netuteesa nti togenda kukola ki tudda mu bidongo kitegeera kati gwe n'osalawo otya wakati laavu ogyagala n'okuyimba okwagala omusajja wo yakugobye mu maka ge agamba nti bwewanga oyagala okuyimba todda wange nika byonna yagamba nika nekyakanika yakulumye yakigambye ati lwaki omuntu ogamba nno bw'oba omanyi nakye nakugulira nenika gye nakugulira kireeti omusajja nga mukambwe nja kukola ekikyamu biki natudde by the way bakuba nti nze bwe mbeera mu bantu ndi kakazi kamanyi okwegumya naye omusajja yagambye atya nenika gye nakugulira njajja kukola ekikyamu ajja kunkola ekikyamu nze kankuwe nja kukola ekikyamu naye omwinamu omwana temuli mwana kati kiki osinga okweraliikirira nika sina kyensinga kweraliikiriza nze kirabo bye mba nsazeewo neŋŋamba nti kati ndongo saawa ya ndongo because nsooka nentuula neŋŋamba kubanga nja mwebaza nti he has abaddewo he has been there naye ate nange ntukisa neŋŋamba naye omanyi time yange etuuse kangobe ekirooto kyange bwe mba nfunye support nsogoba ki ekirooto kyange simulinaako buzibu wadde because si mubi ne just kunzikiriza netukkiriziganya netutuula netugana mwatuula oba mukyali mu bino twasooka netutuula tweraga amaanyi ani asinga twasooka netutuula nebigana kati nze simulaga amaanyi ye mukambwemu natural mukambwemu natural mukambwe so nsaba ajja kukakkana kati bwagamba nti kati nze nafunye omukyala ataagala bidongo naye omusajja mpozi ng'abadde ayenda amangu ago kale bwaga nti kale nze genda nze njafuna omukyala ataagala bidongo tukyali awo mu nteesaganya omusajja ye omwagala mwagala sooka otunule mu kamera omugamba nti bebi nkwagala ama bebi nkwagala nnyo kyensaba onzikirize nzire mu bidongo yange ate I respect him so much lwakuba kale ng'omuntu ere voice note gye wawulira omuntu bw'akwogerera bingi naawe ovaako era ekyanzijja kwa kukuŋŋamba ngenda kujjako nennika gye nempulira bannange nenyumba togiddamu kati leka mbabulire babasajja oba olina byongulidde naye nange mbanjiyewo ki omubiri wangulirayo peya bbiri eza sokisi banjewo omubiri sinakukugulira gwe bannange buli kiro buli kiro mama bofuuse ekyo naye nange banjiyeyo bw'osooka n'obala obadde omuwera mu budde oba obadde ng'oli kyali wange baaterawo time table simulumya waliwo gwe baaterawo time table bamuwa buli lwakubiri mulundi gumu mu mwezi olwakubiri olusembayo mu mwezi dayira abo babeete ate sawa 2 n'eddakiika 42 ez'ekiro nze bwe ziba 43 takwatako nze obufumbo obutali mu bintu ebyo mukwano sigendayo kitegeeza gwe ne wano muli muti tuli tuti naye ku bba wange kati ye bwebanga yabiganye omulala najja naga nti njagala omudongo ogenda njagala omudongo asa zino I'm not ready for that oli oyinza oganza
oyinza nga bali muzannyo abasajja bali muzannyo nze omukyala ng'ayagala ebidongo simulinaako buzibu naye banga ajja kutereera omuntu asooka n'agira kasita ku nnyamuga abampa ajja kutereera ajja kutereera nze mumanyi kitegeeza nti era newenjogera kati agenda atereerateremu naye tayagala ki bidongo obusungu ajja kutereera mpola wakubirako ku maama n'omugamba nti omusajja nga ataagala bidongo abimanyi bakuba mukadde ate yasinga okunsapootinga ogenda mu kidongo kubanga amanyi okuyimba bwe bulamu kati ate babanga nyazaala y'endongo naye agisapootinga era yasituuzaako naye era nejjo ndowooza babaddeeyo nga boogera so katusabe ebintu bitereere nenze kyensaba kunjaniriza mu ndongo yange kati luyimba ki lwolinawo olupya baluyita mpola lugenda lutyo keera girongosa keera giyoyoza sabuni n'ekisimuula n'engisimula n'olweggulo ntyo ennyumba mw'olinyisa amagere yange sisuza bikere bweno gyerikerere mulabe nno onzija mu mutto olugita lukutula pata kwata mpola oyingiza empewo mpola lugula mpola amanyi tegalya mpola Adamali Damu waliwo okatandikidde mbadde nkayimbidde wansi Nkera girongosa enchi Nkera giyoyota enchi sabuni n'ekisimula n'engisimula n'olweggulo ntyo enchi gy'ofuuta bw'otyo ennyumba ennyumba akayimba koyinawo kapya kati keninawo ate sawa yenda nti akapya n'akalala kano katambudde mu kafuluma naye kaali kakuba gwanga mujje bana ekiraba akomyewo mu ndongo komyewo nsaba buwagizi bwammwe bantu bange omanye n'endongo erimu ate okusoomozebwa okumbuuza ne nkugamba sinafuna kusoomozebwa naye ate wano wenkomeddewo mu ndongo bizibu ki by'osanze like negativity negativity babigambo boys boogera yes babangi oli najja ku comment nagamba banange kati eno voice note we yalikinga kati balinga bakomentinga banange tekamanyi na kuyimba kati bwoba toli mukazi mugumu oba ojja kukola ki ojja kuva ku mulamwa so comments abantu n'atakumanyi n'akumanyi zibanyi ate mu bulamu bw'ensi simanyi omuntu atakumanyi yasinga okwogera wali mukambwe mukko wano ali sire waliwo ekyanzijjako ndowooza sooka owulire omukulu ng'eddoboozi ggo lyagono mukulu ki nze kuyimba kwenjagala bannange epashani yange olinga lisofish bwe nali nawe mu kusooka twateezaaki nakugamba ekyo because ali enkoyeemu naye nze okuyimba kwange sinabakukuvaako omukwagala mala kuteekamu sente n'obikola n'oddayo n'obyoza okuddamu nanna mwana saagala onkule kuwaya mugende mulowooza abantu babi esomanyi gye nava kitegete nja kukolera bwereere ekintu twatuula nga nze naawe tuteesezza nenkwesiga nonsaba nkwesige nenkituukiriza buli kimu nkikutaddemu sente nzikutaddemu kitegedde essaawa zino okyuka oza sikimanyi nti muyagane maneja baashi oyo baashi wamwoyo akuteesimanya bamanejawo nakugambye esagala baashi naye onemeddeko ne baashi oli manage kitegedde oli manage yankubira naye gwe wankubira baashi km wankubira bonna management yange naye ndibuuzi mwana saagala nzigulaba ndimukambwe essaawa zino nyinza n'okukubuzaawo otaddemu sente ate essaawa zino onziza mu byakuyimba simanyi olikenyinyi wangamba okuyimba okwefuna nze kwenjagala mala kuteekamu sente n'odda mu kuyimba nekatula bangi nenkugamba
gendereza abantu zegende Mwenye bashi bagamba goyagala yali. nange nenkugamba nze okuyimba kwenjagala kuyimba kikwata naggaana ebintu by'okuyimba from this start. Linda ko waliwo akanika we kadde katuuse. Okay, nabadde kanyize nnyo ne kanzija. Naggaana ebintu by'okuyimba from this start. Zoge ngenda kukwata n'ennika zange ze nagulya ojja zidi. Ojja kuzza mu kimu kyange ky'olina okuva ku nnika. Njamanya nti abantu tuli bakaamu. Buli kimu ekyange ngenda kikuggyako okuva ku nnika okizza ewaka. Kitegedde nze seetaaga naggambirawo ku ntandikwa essaawa zino otandise ebibeera byammwe eby'abayimbi. Baashi simanya baashi muli eyo muli mulabuzamu. Omusajja agenda kujjako okuva ku nnika. Nnyo. Buli kimu akyagala. Naye ajja kukkakana kyemanyi. Kuba kati awo yali munyiivu nnyo. Omanya omuntu simunenya. Simunenya kubanga ye yawasa omuntu ng'amanyi yava mu kuyimba. Naye kyemusaba anzikirize enkole ntya nyimbe. Musico ali ku platform kinaki? Ali ku YouTube. Okosa manyi ku YouTube. Damali Kirabo. TikTok Damali Kirabo, Instagram Damali Kirabo ne Facebook Damali Kirabo. Basa omufunira ddala mu maanyi. Okay, bookings ayagala omuyimbireko. Namba wezi. Ayagala omuyimbirako ku Facebook aso okufuna. Facebook aso okumfuna wali namba ya manager. Ya manager. Ne TikTok wali namba ya manager ne Instagram. So funa nembasomere namba. Basomere namba nga bwe tumaliriza wano. Naye gwe ssebo nikazi omukulu ogenda zizzaayo. Muli ne manager Bashi simaya mweyagala. Ntawana myerere. Okay. Namba yesimu eri 0754 16 89 57. Oziza booking. Eza booking 0754 16 89 57. Abakufuna bulungi nnyo. Management eriko Bash management. Bwabayogera kati Bash yagikwata. Eno Bash manager wange yagikwata. Waliyo aina oyo Bash manager wange aina n'endala ya KM management zona zikwasaganya. Brand zezimu. Okay. Ensonga muzuulidde bulungi nnyo baka kiboolekera abawagizi bo. Wakati ng'ogenda kutwala Nico's zeewo omusajja. Obubaka first of all mpulira nina akataleke kamuli. Nti mbadde nsaba omuntu bw'oba tomanyi muntu ddala nga kubanga ngenda kyogera bwenti nti abasinga mutulaba bulabi mutulabye bukulu ate mutulaba bulabi nendya nenkubongako naye aba tomanyi muntu bw'oba tomanyi toyogera nnyo kubanga nja kulaga waliwo akwogerera. No, sikunjogerera. Ntijje out of experience. Abantu abasinga tutejje nno ntogenda kusanga omuntu akugamba enyabo like boogera nnyo kale. Boogera nnyo. Babigambo boys. Boogera nnyo naye if you don't know Damali like what omanyi toyogera nnyo kubanga nja kulaga kiri kungulu naye tomanyi kirimu. Ndabye bukulu tomanyi. Then basaba nti basaba buwagizi bwammwe nakomyewo mu ndongo basaba buwagizi bwammwe kyembasaba then nakwebaza management yange Bash management ne KM management byonna biri under one management nebaza abawagizi mulimu bayida abaze bangoberera nawulanga kirabo webalekoma mu ndongo era mbasuubiza nsigenda kuddayo sigenda kuddayo sirina gyendaga nkomyewo munankuba mpya kayimba kalimpola nakalala tukata osobola kunsanga all my social media platforms nga bwe nzibasomedde zonna nkozesa Damali ezisembayo ne LI inge y'Abachina YouTube nkozesa Damali Kirabo, TikTok Damali Kirabo, Facebook, Instagram Damali Kirabo, Twitter Damali Kirabo. Ngagala nnyo ddala. Weewaawo ate olowooza tunasukka waawo ensonga muzuulidde bulungi nnyo.
naye essaawa yonna omuntu azzaayo ebintu nika gyolabyemu ozzaayo ebinika omusajja naye alimbamu naye kati nika enyambalemu ogenda zizzaayo otya uba busuuka nange mwenyambalemu ensonga zo zitambula olunaku olwaleero nkutegeeza bannaffe aba KHM bateekamu ensimbi KHM consultant bakutegeeza nti beetaaga abavuzi ba delivery bikes 1500 mu Dubai ensaawa zino gwe mulimu oguliwo kuba ku ssimu z'olaba wansi awo mu squeeze back ne wali mu nsonda awo zikubeko interview zigenda mu maaso bagenda wali Mengo okuliraana Namirembe primary school wansi awo ng'okkirira ogenda ku munaku wansi awo ojja kubafuna bulungi KHM ugambi gwe muna Uganda iyi kampani yokka gyolina okwesiga okulabika nti ekutambuza ogenda oyiribe oyiyeemu ng'oli wabweru wa Uganda emirimu giri mu Dubai ba delivery bike personnels 1500 betagibwa mu Dubai agamba atya mukama wange Wakayima Musoke ni my boss Mwawuya muli mutya kaseti muli bulungi mbere bulungi mbagala nnyo